Alien skin sija kumwogerako nti oba yeeyisa bubi oba bulungi. It's all about Uganda wetuuse. Abaana bano babeera mu ghetto ne bayisibwa bubi, teri abalaba, teri abayambako. Agenda okuveeyo nga alina obusungu ku mutima ng'omuntu. Alien talina nsobi nze ndaba gy'akola. He's just living his life. Ali mu limelight y'essaawa zino naye ke kaseera ke oba agenda kubeerako bbanga lyonna oba kaseera ki bwe budde bwe bamuleke anyumirwe. Erimu bingi ebitambula mabegaawo mpozezeka nga mbadde njitunuliddemu kyamulinga n'ebinsumbuwa politically nga omanyi office zetwatwala zirimu challenges nyingi but of recent nenfuna town clerk omulala nembeera nga emirimu agitambuza bulungi kibadde challenge ya mirimu gitambudde obulungi nga of course ina okudanyimbe at one time nalabako ne meya mukwano gwange Mathias Walukaga nga nkubyemu kawa mu kayimba kembu endongo nagikasukiri naddaluwero mu Lubaale nnuma Lubaale tannuma era okakasa nti Lubaale tannuma natadde akayimba akapya bakayita wansuubiza ku video ne audio wonawe kali so mu buufu obwo nkakasa nti endongo nebeereyo naye of recent waliwo byenda bibadde bitambula bya federation na biki so gatwogere ku mukulu Mathias Walukaga buzibu ki bw'olina ne Mathias Walukaga okuba nti yatuuka n'ogamba nti olina ne Lubaale kati omuntu asinga okubeera mukwano gwange ate Mathias Walukaga mu shows zonna zabeera akubanga ziri shows eza bulijjo ng'omuntu ng'okuba shows ezizunga tebakupangisiza muyimbiddeko wonna nange ezange zonna gye zibeera nyimbirako so tuli ba mukwano era kakasa kireeta mu context y'okuba nti kyali wange nanyimbako nga kyaliwe nekyali kimuluma era yakiŋŋambako physical yajja mu office eruwero nanga naye lwaki tojja n'oyongera kuba music yafulume music basically etafuluma lwa nsonga nti nalina issues ez'ebyobufuzi eza office naye kati nkakasa nti natadde music omupya ate tugamba maaso noba music omulala mungi mwali mutulekeredde music industry nga mutekedde abaana abato batuuse n'okuba nti no batandika okudisrespectinga abantu abakulu mu kintu kino okyogerako tetwagibalekera omanyi buli lwobeera ng'olina ky'okoze music yono mugazi mu kubeera nga mugazi buli omu omuleka n'akola ky'asobola okukola era nze ng'omuntu I respect everyone n'omuyimbi alina akayima akali ku lupapula mu respect you because ekyo kyasobola okukola oba oli at that time sirina muntu gwentwala nti muto ono mukulu buli omu asobola okubaako kyasobola okuyiya kasitaaba nga ajjamu kyanaliisa famire ye mu mbeera ebifaanana bwe bityo ng'omukulembeze era ng'ali mu ndongo eno oyogera ku ki ku nsonga y'abaana abato nga bulaba alien skin baani okuba nti no batandise okuyisaamu abantu abakulu amaaso oba oli abo twandibadde tulowooza nti bayina amakulu mangi nnyo ge batadde ku alien skin sija kumwogerako nti oba yeeyisa bubi oba bulungi. It's all about Uganda wetuuse. Abaana bano babeera mu ghetto ne bayisibwa bubi, teri abalaba, teri abayambako. Agenda okuveeyo nga alina obusungu ku mutima ng'omuntu. So fena tubiyiseemu, fena gye tuyise oba oli awo buli muntu ekyo kibeera ku mutima gwo kyekifuluma. Alien talina nsobi nze ndaba gy'akola. He's just living his life. Ali mu limelight y'essaawa zino naye ke kaseera ke oba agenda kubeerako bbanga lyonna oba kaseera ki bwe budde bwe bamuleke anyumirwe. Kuuliza n'okulabako wali project ne PM. Project yadde wantu tugirabanga etambula bizibu byali bitya. Project eyo yaggwa era yakola concert yali successful nnyo. Gye natambuza basically mu Kampala ndozo esaakola nagikozesa Luweero nenkuba abantu abasuka akakaaga nagikozesa Nakasongola nagikozesa Masindi nagikozesa Kiboga nagikozesa Hoima yatambula wanene yakola naye of recent nyongedde okugattako kubanga e project yafuna last year mu Gwokutaano nga 7 nyongeddeko empeta kati natadde wansuubiza so waliwo projects business zidde nga nvudde kweyo. Ogere ku nsonga gyogenze wali ku stage n'oyimirira n'okoona abayimbi banno n'ogamba nti federation biki omuntu ali eyagala kumanya we federation ogitegeera otya era onagigaba mutya federation nze sijja oba oli awo ekisooka bwe yabadde batudde Bobby wamulabyeyo Nubian wamulabyeyo Kabako yabaddeyo Chris Jones yabaddeyo ffe tuli abayimbi abaasalawo okuba ku sayidi y'abantu ekisooka mu byonna bali abayimbi beteze bwetezi mu ngeri yaabwe bafuna akasente okuva mu gavumenti leero babasuubiza biliyoni za 3 njagala nkubulire nti abalwadde ba kansa mu Uganda tebalina na kyuma kisobola bayambako ku kansa
bwe bagula ekyuma ng'ekyo ne bakikusa ku Cancer Institute fe kituyamba naffe ng'abayimbi ne tumanya nti tulekedde bannaffe abalumwa mu mbeera eyo naye bali baluvu nti buli lutulo lwe batula miliyoni mmeka nange naali zeetaaze kuba siri mugagga naye olw'ekyo nti abantu bali maama Naako ali ekibye mu katale maama Nakibiriga ali waneeno mu Kaleerwe batuwagira be balina abantu talina busobozi alwaza n'ebiringa ebyo so it's all about okulowooza ku bantu baffe than okwerowoozaako ngaffe. Abantu abasinga balowooza nti mmwe abagwa mu kisinde ekya Red ebintu mbiteeka mu politics ate muyina n'entondo nnyingi nnyo. Kati njaga nkugamba bino lwaki tugaana okugenda mu bintu ebyo abantu ababeera n'abantu be bateze okussa ku bifo ebyenjawulo kankugereze Christians are an accountant by profession. Leero bw'olaba nga batuuse ku kifo kangeze nga ekya finance ne bakiwa Bebe Cool atugamba kale yakola PCM naye nze mubalanga senior 4 dropout. Wangisebo Bebe Cool is a senior 4 dropout. Bw'otuuka mu senior 5 n'okola PCM n'otosukka ojitula senior 6 oba wa senior 4. Kati njagala jase mbanga asomesaamu kati taddamu na kukyogera nti yakola PCM. Taddamu kukyogera nti yakola PCM. So kyengezaako okugamba nti accountant nganze muwe ekintu ng'ekyo. Si nsonga talina hits nnyingi nga Bebe Cool z'alina. Naye ate alina obusobozi obulwaninga system eyo. Bwe tuba tulipotinga mu accounts tulina accounting packages zetukozesa tali n'endala. Bebe Cool talinaako n'emu gy'amanyi. Agenda tuwa report kinga akutte federation etwala Uganda yonna agenda kutuwa report efaanana etya. Tasobola ku accountingira billioni za 3.6. So mu buufu obwo ekyo nze ng'omuntu mba nkiraba nti talina kyajja tugatako n'ebirala bingi n'abala bangi be bawadde. Kenzo omuntu gwendaba gwe balonze ebituufu ye Silver Kyagulanyi is a lawyer waba munnamateeka wa Federation fine. Muzeyi Fred Sebata okubeera ow'empisa musajja mukulu akuze asobola okubuulirira. Eddie Kenzo atambudde amawanga naye bw'oddira Bebe Cool akutte ensawo n'omugatta ku president w'ekibiina Kenzo nga bwe bwongo bw'owadde bolowoleze ffe abayivu ba accountant oba tokibaze kuba omuntu asobola okukwata omutwalo n'ajjako 10,000 n'azirya n'asevingako akakaaga n'agabako 2 ng'akyali ku mutwalo oyo president wa federation n'omukwasa Bebe Cool senior 4 dropout eyesiba ku PCM the Christians embassy mu federation omuyivu nenda mu abayimbi abakigambe bati mwasoma muganda wange abatasoma babaayo oli olwakuba hiti najja nayo Christians musajja omuyivu akoze n'ebitongole ebyenjawulo ate ebitegerekano mu Uganda. I've worked with a number of auditing firms in Uganda. I own my own company, Divide Business Associates, as a director. So ndi established bulungi nnyo. Nnyo. Sani abadde alina okubeera awo nga gwe Chris Jones. Ekifo kya Bebe Cool oba baagala tubasonyiwe mufe abali eno abategeevu. Ekifo kya Bebe Cool basooke Bebe Cool abeere mu bawi b'amagezi naye n'amagezi agawa neetagasa mu practice. Kale kyensaba kiri kimu ekya Bebe Cool bakikwate bakiwa abantu ngaffe abategeevu nga ne bw'oba oyagala kuwa paperwork sente zaze zitya zitambudde zitya tusaasanyiza tutya amagoba gavaawa byonna nsobola bikolaga because I'm informed. Bebe Cool tasobola kuba na bwongo bwa accounting ezo sente nkiddemu Bebe Cool tayina bwongo busobola ku accountingira billions 3.6 z'abayimbi.